maaso ngwene ngeri gy'omutunuuliramu mukazi gwe tutudde kafe javazi ne kulisi banana Ameri yoze okuba kulisi banana obuuso bwe weemoola oloza saakulaba mukazi gwe busenga Ameria nyo munyampa olinga ali ebyennyanja wama kulisi banana you are my friend naye nsonyiwa mukazi ono yanyeezeza nnyo okuwa Kishalumu haga nga wendi okimanyi kirisi kyagalirako ddala nze nakoowa ekyana ekyo Kishalumu ne bwekisanga ku kkubo nga bakitomedde ndikiyitako nakoowa embwa eyo Ameri yagwe kennyini nakugamba oguvubuka ogwo gwantama ogusanze ku mukolo oguwahaga ngani lwaki tewavaako if you are really my friend lwaki omukolo tewaguvaako naye kulya kwabali bafumbye enkoko bw'oli mugagga alwanira enkoko ku mmere Ameri okulya kwakumalamu olinga atafumba wuwo oluvaawo mbw'oli mugagga ndeka n'okundeka ero nazze ndi munyiivu nakibulookinze Ameri yanambala tuddamu okunkubira essimu nakubulookinze kulaba engunzuuzi zaako ebyo ebitege wali onkwana n'okunkwana kyawuna kibira kinkwana Haleluya mwana kyali awagala ettooyi ng'ewunya bulala ndeete ku bantu kale ani akunyizizza kakwano n'ekikazi kya Ameri yanambala tewakirabye nga kiwa Kishalumu haga naye nambala nga mukazi mulungi naawe mukazi wa mpisa alina eddiini bambi nga akwagala naye ate gwe oli mumuyisaamu gaali Junior lwaki yawadde mulabe wange haga Kishalumu kireke naye nambala tomuyisaamu gaali mukazi wa mpisa bambi ayamba abantu naye ate omanyinga bwekyalinye nakiwa haga ne baseka ssebo ne beewa n'ennamba lwiri nedda naawe tomuyisaamu gaali bambi Kishalumu kyoba oyisaamu eggaali naye nambala muleke namukyaye era leero ankubidde Junior ne mu bulooki nga taddamu nedda mulabe wange aba mulabewo tomukyawa my enemy nedda bambi tomukyawa naawe nedda Junior naawe omuyisizaamu ennyo eggaali nga yali kyaliwo nga kyali namukyaye sikyayagala sawa yagoba buli fake friend full figure nakangubi muntagingire full figure mu muntagingire nakangubi kati full figure nze ate wanvumidde ki kyekyanvumizza kati full figure ate nze wanvumidde ki nabadde nkoze ki novuma sayimo mbwalina ekiwalaata mu matako mukazi gwe naye full figure novuma sayimo
Neza ya full figures gwentya. Kati Saimo ekyabadde kimufumya. Lero mbadde ne Saimo Kawalata. Ne mugamba ne Saimo. Kati ze full figure wanvumidde ki? Junior wabwe. Full figure wanvumadda nti ninge jinja kwe batawaliza. Abula full figure. Nakangubi. Wetaaga kuwa mudali. Omukazi avuma oyo awemula. Bane full figure ovuma naye owemula. Naye full figure akoze obyovuma omwana wa munno. Amazima go gabeerewo. Full figure wakoze obyovuma omwana wa munno. Tewandivumye mwana wa Louis Light. Ebirala byonna full figure sikwinaako buzibu. Naye mujja abaana mu ntalo zammwe. Mbeegayiridde. Mujja abaana mu bintu bya TikTok n'abazadde. Mwe musobola okwevuma ne mwewemula. Nze sikinaako buzibu. K'ebintu bino ebya TikTok bibeera wano ne biggweera wano. Everyday abantu beevuma. Naye temuteekamu baana. It's bad by the way. Tosobola kuvuma mwana muto. Mwana talina kyakkoze. Bw'oba ovuma, vuma akuvumye bikomaawo. Kuba ne Louis Light naye si mwangu. Bannange. Ne Louis Light naye si mwangu. Naye okuvuma omwana kibi. It's bad. Era nyimirira wano kugamba full figure. Please stop abusing abaana b'abandi. It's not good. Vuma fe twakumanyira. Tukimanyi ojja full figure. Vuma fe tukumanyi. Tumanyi entegeerayo. Gyotegeera bw'oyosa. Fe tukuyinaako buzibu. Nze full figure ne bw'onvuma sinyiiga. Kubanga twakutegeera gw'otegeera bw'oyosa. Leero kweziri enkya teziriiko, leero zakyadde luli teziriiko, so twakumanyirira yaawo. Ne bambi tovuma baana. Ebyokuwemula owemula twabimanyira. Ffe tulina buzibu na byakuwemula byo. Kubanga ne gavumenti erabika ebinyumirwa. Full figure byowemula. Abali mu gavumenti babinyumirwa babeerayo nga bakula. Nga banyumirwa. Kasiga bakukwatadde. Abaana bali mu holiday. Leete ku bantu. So bannanze olutalo siruliimu. Nkiddamu. Full figure olutalo nze sibiriimu ebyammwe. Ne Louis Light mwetwale. Mwetwale nze bane sibiriimu. Ne wegenze onvumye. Nga bwe nnyenda olwala nnya nabo, simanye nnyi nabo. Mbonja kubulwa bananziika. Gy'oli okola mu funeral service. Nze sinoonya bananziika wano. Sajja noonya mikwano. Wano sigatta abagole. Ekyo njagala nti baddiremu mwenna abali kuno. Wano sigatta abagole. Buli ayagala ebya genda mu bafaaza. Genda e Rubaga. We wali Holy Mary. Wano nja kuvuma. Wekwate ne mu byenda. Wano nja kukuvuma. Wano sibanyi bakulu. Kwasi gwakulire kika kyewaffe. Junior, government, bakulu nze wano sina mukulu. Abakulu manyi ba musabo. Kakati nze munnaye sinoonya banziika. Sinoonya mikwano. Ankowa yanta. Gw'owulira ati onkoye genda. Banne sinoonya mikwano nina mingi. Junior, nemukuba amabere muliro. Sinoonya friends nkiddamu. Nebe nina nabakowadda.
kate nonya abapya nina emikwano nagikoowa dda. So olutalo lwa Luwilight ne Full Figure lugende mu maaso era kandeete ku bantu oli tiimu ki fugwaffe gwakuseesaamu aziyuzo naye bannaye sibiriimu nakanguubi nze sibiriimu. Mujje poliisi mu nsonga zino saagala kuliga bya poliisi. Oli tiimu ki? Ndi tiimu Louis. Full Figure mutuwe tumutayirire nga ffe abagisu. Wangi Ye yetaga kutayirira tebanaba mutayirira. Ajja tuvira tayira mama Fulawa. Ye Junior tumutayirire. Era ffe abagisu nga nze omugisu bamutuweemu. Tumutwala mbale mu nsozi tayirira mama Fulawa gwe. Ye Kati goli tiimu Luwilight. Ndi tiimu Louis. Naye n'ekirala abantu bawane paka kuwulira bubi. Tobasaasira bawe. Tubawalane Tujja paka kugomba. Mulalo wanga musemberanga mwahaga ngani. Bawalane teri ne omutanga mujjana muwalane ogende mugeyena omuleke mujjana. Teri budde. Mulabewo yeetaaga kukunamira kati kyetaalise bakunamira. Kyekyo Junior kikole. Tugende mu maaso. Teri budde. Tewakyali budde. Mulabewo musange mukunamire. Awo enzira kuwala n'apaka kugomba. Kuwala n'apaka ku mwana asembayo. Dogo ku dogo, mupepe ku mupepe. Sikyayagala. Sikyayagala. Mukwano gwange okusanga n'emulabe wange. Ojja kumbulira bye munyumya. Kire kya Amelia. Kyadde kiwuuba embaliga. Wamali atya muganda wange Junior. Yendi seremba. Junior ndi tiimu Luwilight. Luwilight ndi tiimu Luwilight ate ku Junior kwenfiira. Ndi tiimu Luwilight ku Junior kwenfiira. Okyegera ekintu ekyo mama Fulawa tasobola vuma mwana wa munne ti alina omutwe gwa Boloyenge. Tetusobola kikkiriza waneeno. Tetusobola yamuvumye mwana wa alina omutwe gwa Boloyenge. Gwe Junior olaba ekyo kijja atekadde akangakanga munene police nze ndi tiimu Luwilight no matter what. Ebya police tetwagala bimanya tunabimanya oluvannyuma. Ajja muwa naye amuwe beevumenga bo. Tebatumanyiira. Avuma ati omwana wa munembo ali omutwe gwa Boloyenge. Omukazi muzibu bannange. Nze Junior amabye ebyo ebyange omuntu n'akuvuma n'akumanyiira omwana w'ombu alina omutwe gwa Boloyenge kulaba kijja. Sobola zawo nfiirawo era nze Luwilight nkongera okujjukiza nti vuma ekikazi ekyo nga woowulira ffe poliisi tetukyazitya twakkiriza vuma nga woosobola kasensi ama Junior byebyo ebyange ndiyo nankubira empi naye nga kyomanyize ndi tiimu Luwilight. Yataddewo miliyoni 2 n'agamba ssaawa 10 we ziwera nga tannabakwata Luwilight. Owulira kati ssaawa 10 zaaweze edda alinda ki sente tuzaagala lugwe Full Figure sente tuzaagala yagambye ate miliyoni 10 n'azibala mu dola zaaweze edda twagala sente zaffe tannamukwata tetwagala kati byakulima bw'atajja mukwata enkya ate luli kazanyo kawedde game yawedde tirikwata Luwilight kyawedde tatumanyiira ssaawa 10 tebannamukwata alya butaala. Luwilight omumanyi Junior kwage Junior ondaba bwenti nga bwendi singa bayinza okujja mu video madde nzijja nkulage oyo omukazi manyidde ssaawa 10 miliyoni 10 naita yayise nno naita Desh naita Junior mujani lama mujje mbonga abajulizi nga nange wendi wali eri n'abala miliyoni 10 mu dola n'agamba ssaawa 10 weziwerera mwe bajulizi nga sinakwata Luwilight. Owulira mbwa agenda zama kati yazimuwadde nze ndi tiimu Luwilight
ate ku junior kwenfiira bye ebyange no matter what wafuna wobeera wafuna genda kunkuba nti ovala banyanguwa banatera okunkuba oluyi mbakulage banatera okunkuba kati obeera mu Nigeria ba 16 bakongo bagundi we batyo bakankulage wali eri banatera okunkuba oluyi obalaba bali ku masimu banatera okunkuba oluyi obalaba ndeka junior obalabye banatera okunkuba oluyi obalabye bona bali ku masimu banatera okunkuba ndeka junior kanzuke bakongo abamu bakongo bagundi bayi batyo Seremba obonye buli wosula bakukuba buli wosula bakugoba kati oli mu Pakistan bambi Seremba abwe luli wali mba Nigeria ngera bakuba Seremba obonye President Museveni akuwa omudali gwe mu Uganda asinona abonera ku kyeyo oyo omwana buli wabeera bamukuba luli yalimba Nigeria ne bakuba kati yalimba Pakistan mu balabi bambi oba mukulunda embwa yange mugwe Seremba jangu nkulunda embwa ey'okubiri Lunnabe nabadde ngenda gula embwa yange Lunnabe enzirugavu kanonde mugwe Seremba komawo nkulunda embwa Lunnabe nabadde ngenda gula ekibwa kyange ekipya kye bayita Lunnabe nga kiddugavu bwekiti nagiguze lwaki sirunda mugwe Seremba nekuwonya ennaku naguze embwa yange bagiyita Lunnabe nzirugavu ngenda gibalaga kati nina embwa bbiri Salumu ne Lunnabe naye no yo nzirugavu mwana kyali awo jangu olabe yakayuna akaaba sibagagala kugenda linda mu yakayuna ninga malo okulaba tegavaako nange ndabagambye muteekeko yakaneera temuwulira wulira waawo ninga mulindeko tegavaako mujjeko firiji ne baddeko yita eba nange yakanaye yajja yakagenda kuvaako jako firiji mujjeko firiji neyita yakasikako tono banna nange embonye ebonedde wano pasi mujije mujjeko ebyamasanyalaze byonna mulekeko amataala yakawuninga nene gavumenti eno yatuleetera yakabaaba tunobeerawo nga yaka kusigaddeko 0.4 7 baaba naye yatuleetera biyaka kawulira nga kakaabanga masi gwankubira ekiro ojja kumbulira ky'ommanja ngondabye neefaananyiriza kitaawo omanyi temulina magezi nze sikwata masimu kiro ojja kumbulira oba taata wange azuukidde gwe nno mmanyiira gwankubira ekiro ojja kumbulira oba taata wange azuukidde oba mirundi akomyewo temulina magezi mukubira abantu amasimu ekiro funasi nze nkomo kwata esimu saa 12 nkubira nulwisiki bagwanzaala nze simu nkwata ya maama wange na famire yange baganda bange ojja kumbulira oba gwe mukulu wange hamu bagwankubidde ojja kumbulira oba gwe Yasiru ojja kumbulira oba gwe baba Yasiru ddamu ogikube nja kugamba ogugambo olabika tomanyi nze nkomo kwata amasimu saa 12 ate kumakya saawa 5 ze bankubira tozunga mba neebasi nze yabba eza gavi mbonebone nze yabba eza road fund nzezuka saawa 6 ana munanda bennankani kansubire temulabye parliament
byana biyinza sikulini sortingaawo ng'ensigo zireebeeta baye abaana ba social media mwangu wamangu okusikulini sortinga ako kenkozeemu biyinza okuba ensigo nga zireebeeta. Uncle Frank Gasumba avuddeyo n'abagamba mumuviire ku mugole. Uncle Frank Gasumba agambye muve ku mukazi we. N'abagamba mumule yeeriira omuto we. Ne Uncle Frank omugole nga yabadde muto. Yagambye mbadde mwagala wase Nandujja. Wabula Uncle Gasumba leero abadde mukambwe. Agambye muleke awoomerwe. Ne mama omugole nga muto bulala. Obuto bwe buzaamu omusaayi. Wamanko gasweerire. Naye nabadde nkwagaliza mukyala Betty Kamya. Nze choice yange Uncle Gasumba bulijjo mmanyi. Ogenda kuwasa Betty Kamya. Ai jijji. Kwaje njo. Kati ate mbwe ate omugole. Mwate shira musinga ke naku musanvu. Chiri mu family ya Gasu. Mama asinga ko omwana naku musanvu emyaka bajenkana. Sira Gasumba n'omugole benkana emyaka. Baby Malaika amusingako 7 days. Era Sira Gasumba yage mbuye tagenda muyita mama. Sira Gasumba yawandiise pesi mumbi basomere. Yagambye mbuye tajja muyita mami temumumanyira. Mbwamuzaala amumanyi. Malo basomera Sira bye yawandiise. Nabiwandiise kapapula ki kankalete. Sweet Sira agamba bwati mutabani wa Gasumba. Yabiwandiisa ayita ku kibanja kye ekya Twitter. I will not call him mommy. There are those who say that I will call mommy. I will not. Like you, I know my mother. And the people who are there, please. I also visitors, siblings. Ebyo sweet shibe yawandiise Shira. Nkabaddiremu bye yawandiise. Those who are there think I call mother. I'm my mother. I also siblings. Bwato Shira Gasumba we yabagambye nti yetajja muyita mama. Naye munange Shira buli awasa taata waba mama wo. She's your mother. Tepu maza waba mama wo. Kyagale kigane Shira Gasumba fukamirako wansi omugeso tano mami Malaika. Himoni mami. Olutalo olugenda banange fe tulinze nga it has ended in tears. Kubanga mmanyi Shira Gasumba ne mami Malaika balina oyomba. That I know. Mukiweemu omwaka ogwo. Olutalo olugenda okuba wakati wa Shira Gasumba ne mami Malaika mulimbuulira. Kuba zo division zatandise dda. Shira Gasumba yange tajja muyita mami. Tukimanyi bulungi. Buli mukyala wa taatawo aba maama wo. Kyagale kigane wette they are your mothers.
Iruwa kasota noma. Kati sweet she. Oyina okufukamira. Mge wasota mami malaika. So we wish you the best, Uncle Frank Gashumba. Wama werire kantuko. Wateka mwezizo. Yamuwerera ku university. Uncle Gasubage yateka mwezize. Sawa ya makungula. He's reaping what he saw. Ali kumakungula. Uncle Gas. Wamateri akuyinako buzibu. Lwakwafe twadde tubanyi tiogenda kuwasa mukyala Betty Kamya. Abakazi abali muri eyo. Senga Kulannama. Mama Fina. Bakazi abakuzeekaawo. Pastor Manjeri. Nga bwe tusubira Uncle Gasumba gy'emyaka gyo naye watuleetedde muto. Kafumbe baba. Folo figa mujemu. Sina gavumwa. Yasembyeyo mmoteekamu. Bamga alina koloboza matako. Yasembyeyo teekamu folo figa. Bamugambi. Aina koloboza matako kati nze sijja muteekamu. Nabafulu fige ebivuma abijjawa bannange kikazi kiwemula. Oli omusajja sayimo gwakyaza olufiga kyeyamukoze. Anai. Njabbi bawanga wabyogera tenkole ki munnange. Kyapa munga bane mumpitire ku Barista Timo. Mumpitire ku Barista Timo wano. Eri chapo. Mumpitire ku Barista Timo bannange. Mumugambe shetandise. Crystal Panda akomyewo ku NTV. Amawulire agaliwo Crystal Panda akomyewo ku NTV. Yes. Batim Crystal Panda yakomyewo ku NTV. Ge mawulire agaliwo. Febona basajja baffe. Guys, mumpitire ku Barista Timao. Mumpitire ku Lama. Tumale ensonga za Louis Light. Ebaleko. Nawe jebale. Junior waliwo wano benda be bakomentinga nga bakomentinga Kasuku. Naye balina kye batamanyi nze kamba nnyonnyole nnina wiino. Kasuku ali ku saidi yo kyova olaba ye tosobola muvaamu. Kyova olaba madamu gwe ali ku number 1 list. Era Bashalom bakola olukwe. Ne bakubira Kasuku mbo bakole national address n'abagamba nzija. Ne bamugamba katujjawe waka waka nga muli bagamba lwaki Junior yatuuka ewaka ate bo tebatuuka waka. Kati abamu mbalebe wano nga bakibuuza naye bajja mmanya maaso eyo kyenjogerako. Kasuku ali tiimu Junior. N'ekirala ky'oyogedde ekya Ameria. Bannanga abo abantu abeefuula abalungi buli wamu baagala. Tubagamba ebintu byaffe ate ne bagenda eri ne batandika atobyogera nga beefula mbu bo tebakola mpalaniraako. Teri muntu agwa sayidi bbiri. Ekyo tekisoboka. Teri muntu asobola gambu nno nze njagala Shalom ate njagala Junior. Ekisooka nsaalwa eruma Shalom kuba omusinga. Ate ekyo nkimusiba business partner wa Kasuku. Ba business partner tebabangako ba mikwano. Era naye manyi mu mutima gwe kyovola bali amugamba mbu olina okuyimirira osalewo naye Kasuku taswafirwa Junior kuba muamakulu mbulamu bwe ate amumanyi talina mutima mubi addukana
Analysis mujiwulidde. I'm 20. I'm number 1. I'm 20. I'm number 1. I'm trending center. Eno bagita Nyampanya live. Tuli ku Nyampanya live banange tap your screens. Waliwo abagirwanise egwe naye sijja kugwa. Waliwo abagala osula Nyampanya. Abantu bali eri balwanira views nze nziina. Newe mumpalana muli batuufu. Waliwo abagala osula Nyampanya live naye tekijja soboka. Njikuba bw'omu freestyle kyekibaluma. So tuli ku Nyampanya live. Tap your screens. Twetage million yemwe ya likes. Junior nza singa. I'm number 1. I'm 20. I'm trading center. I'm advisor. Nze mutume wa Kabaka. Woro figure. Agena nene fera bambi. Nze binyumira. Mbuye trending center. I'm a number 1. Jaja. Wanje Junior. Ani yaloze ekivulu kya Bulunoke. Akivulu ekyo nsobola kugamba omuntu yakiroze naye nkugamba wano bayinza okunoonya. Jaja ze Bulunoke naafuna abantu batono gwe twagala. Kakati Junior. Ompulira? Wandi Jaja. Ekivulu ekyo kyabaddemu abantu bangi nnyo abamulozesa omu. Naye aliko omulabe gwatasobola weerijjamu. Aliko omulabe omu gwatasobola guyeerijjamu. Ontegedde ekigambo ekyenjogedde? Ye Jajja. Okitegedde Junior? Ye Jajja. Junior okitegedde? Jajja nkitegedde. So akakane omulabe tamulumba nnyo. Yabadde omulabe wooli naye kati ye mulabe wooli. Ebintu byefuula. Ati Jajja mulabe ki eyaloze ekivulu kya Bulunoke. Kati waliwo omuntu okubanga si mulogo naye ng'alina omusawo. Ontegedde ekyo? Awo. Wanji Jajja. Waliwo omuntu okubanga si mulogo naye ng'alina omusawo. Otegedde Junior? Jajja nange mwennyini ndoota ebirooto ng'abakazi bankozesa. Jajja ago mayembe. Ago si mayembe. Ago waliwo okutuusa okubanga nga waliwo omuntu akutambulirako naye ng'oliko empewo y'ekika. Otegedde? Jajja ndoota abakazi bankozesa mpewo za kika. Waliwo omuntu okubanga akutambulirako ng'alina by'ayagala okukola naye nga tekisoboka. Otegedde? Junior Baida abakazi bakwepikira nnyo kyenna okugamba. Waliwo n'abakazi abakutambulirako nga bakolaakola ebintu. Jajja ndoota abakazi bankola kabuzi.
kabuzi abakazi kyendina okugamba nti abakazi bakutambulirako nnyo bakwegomba nti bamanyi nti no toli mufumbo abakazi bakwagala nnyo naye tokimanyi kati jjajja be bandoga abantu ekirungi bakirwanira obadde tomanyi Junior mama jjajja bayinza okuba bandoga ekirungi bakirwanira n'ekirala Junior neyongera okujjukiza abantu ompulira jjajja tukuwulira nti no nze ndi musawo naye enkolera eno wange ndi musajja munyoli manyi kyenkola bulungi nnyo jjajja ozza abagenda n'abakazi abagenda jjajja obazza ng'omukazi yagenda naye ono ng'oyagala muloka n'oba ng'olina omulabe ng'oyagala tumukwatemu nga Luwirate we yeetwala n'omuntu nze nkisobolera ddala ebigambo ne biwula yadde n'ekimu nga tekirabika jjajja mu Luwirate ne fulufiga osobola okuluyingiramu n'obaako gw'ologa anti we kubaako omu avuddeyo n'anoonya omulogo otya jjajja ndi musajja mulogo Junior kyenina okugamba omuzibi omumwa nabanga tatya woba ng'oyagadde nsobola okumuzibya omumwa n'ekirala Junior neyongera okugamba nti nowoba ng'olina omuwalawo nsobola okumukolerako n'emukinga nga wagenda n'omusajja ng'osobola ategeera wangi nkisobolera ddala jjajja weebale kundogera Aliana Ssebunya omusajja gwe yaddukirako yamukyawa weebale jjajja anti wankwasa omulimu nze nenyookezaamuko wano katono nendaamirizaako nenkola ekintu kyange ne kiggwa jjajja bagampadde Aliana Ssebunya omusajja eyamubba ewange beekyaye weebale jjajja bweza ekintu kyenkola nkimanyi nnyo n'ekirala negomba otambulereko olumu eruti oveeko ewooli otuukeko ewange wano lwakuba gwe tosobola kujja mu kyalo wakulira mu kibuga bweza jjajja wa TikTok bweza wa mukasa naye Junior olina abalabe bangi naye lwakuba nti nekikuyambako olinako empewo ey'ekika naye ejjembe lyalabika oba terirabikanga jjajja njagala yabba ejjembe lyange eryokusatu limusiyage jjajja nina amayembe abiri eryokusatu baalibba anti wankwasa ekintu ekyo naye wasirika singa wajja n'ositukiramu singa waŋŋamba nti no jjajja kyokola okimanyi kati jjajja neyabba ejjembe lyange kyeta ogerera wano mwana wange oyagala kunkyayisa abasawo jjajja nze kyenjagala ejjembe tatange yalina amayembe 3 nandekera 3 abiri weegali erimu baalibba yandekera 3 horns amayembe 3 kati jjajja yalibba njagala limusiyage tukoze tutya jjajja wa TikTok wangi tukoze tutya newini wa mami naye njagala omundogere jjajja azi sente zange ze yatwala wakawako sente jjajja nabakuwa naye jjajja najjeewo bannange yoyo jjajja wa TikTok yoyo jjajja wa TikTok ensonga muziwulidde tasobola okulogera abantu jjajja naawe olabika obufere jjajja naawe olabika obufere naye yegwe jjajja gwe tulina ku TikTok ate tunaakola ki waŋŋamba okumpa eddagala ly'amaanyi g'ekisajja kagwa bugwi jjajja ki ekindiko mutaka takyayimirira mba naakatandika kwe beeri yanfera bange Luwirate bamukutte oba bituufu bannange Luwirate bamukutte oba nedda mwayogera bibye bange Luwirate akwatiddwa kituufu bamukutte Luwirate bamukutte Junior oli otya? Gendi ogamba otya? Ndi bulungi.
Juni yabeerako n'omukwano. Weekangabiriza ki ati? Wangi Mulabe waatemereza. wadde ogamba ki? Beerako n'omukwano. Nga ngwagaza ki? Ogambe nti ono omuntu mukwano gwo. Yasamira muli naawe oddamu kumanyira. Ndeka kwanondera emikwano nja Samira. Ako n'emikwano njagaza ki? Emikwano gye gisasula ewange olinga bbi w'embwa. Gwe emikwano gikuyamba eki ng'ofaanana ng'olumbugu oluniemu. Gezigezi olubajjudde. Who told you I don't want to choose for me friends? Kitunanga ekisinziro kya folo figure alinga obina bwaliri puzzle. Nze toddamu kumanyira mukwano. Sigwa nondera emikwano. Olugezigezi lwe muyina. I don't want no pics for me friends. Ndana nemwewa importance. Who are you in my life? Okolanga ni gwa advisor wange. Kitunanga obina bwaliri puzzle. Alinga ebimwa bya Shalom. Yasamira muri ebimwa bikuli amatako ga Kasuku. Nze tuddamu kumanyira mukazi gwe. Nya akana emikwano kijja kyembogerako. Bene nagwo abanfunira. Emikwano gye jagula ettaka lyange lyenzimbyeko ennyumba yange. Mwina emikwano gibagazisa ki okuggyako bbage y'obugeyi. Gwe emikwano gikututewa gikoledde ki? Baliyo babageya bababbira basajja oza nina emikwano. Kusikula kuliko mukwano gwo. Na mukwano gwo wamugyewo. Nyoko yeka yakwagala. Wano munsi maama wo yakwagala. Va ku bantu. Mwesiba ku bantu. Omuntu akulaze takwagala oza my friend mukwano gange berako n'omukwano gwe kukututewa. Ng'oli mwavu muzibu otunda kasooli. Ekikazi gwe tolina magezi nkumanyi. Engineer herako n'omukwano. Emikwano ngitwale wanena mingi. Badde ensula wammwe. Gwe toddamu kumanyira mukazi gwe. Nze ku myaka gyange nkyabuulirirwa. Mbadde ensula wani. Mbuulira emikwano. It's my life. Buli mukwa ankowa yanta. Seeguya bantu, seeguya nsi. Fenna tugenda kufa. We are all going to die. Nze kati mplayinga sexy. Negadanga bwegadanzi nenebaka. Mwempulira ngontamye nga nyina mutoyi nga nkupama nga nkufulasinga. Nze kunsi nasigala kwegadanga. Nemmala nenebaka. Gwempulira nti ontamye nga nyina mutoyi nga nkupama nga nkufulasinga nga nkola ebirala. Sire ku bantu. Wama Luwiraiti bamukutte oba akyaliyo. Luwiraiti jangu wano mu muntu agingire. Gwa Luwiraiti sawa na akatwe kukakulyanga empafu. Ojjo tubulira oba bakutte oba tebannakukwata. Tuteekako live zino mwe ba Luwiraiti ne mwekweka. Ejjo Luwiraiti nabadde ku live naawe. Yisawa na akatweko. Otubulire mufaaki. Luwiraiti oli muwala mulungi naye kuyomba. Nze Luwiraiti wali onkwana ojjukira. Bwe nakusanga n'onkwana. Nonga Junior I'm in love with you. Nyoyagala tugende ne muloji wali entinda. Naye Luwiraiti oyomba. Bannange. Oyo jangu ombulire ekikuyombya. Ate ng'oli muwala mulungi. Toyina musajja tukuwerama. Anna. Ano mwala ayomba. Ate oluzungu olumanyi. Luwiraiti. Excuse me. Lama aliwa. Luwiraiti omanyi oluzungu. N'oluzungu olukozesa bubi. Excuse me.
It won't happen. Katuli mukuyoma n'abantu abatalina bbaluwa ya mujiji. Awo kwasena. Wangi. Junior jebaleko. Nawe jebale. Kale. Nze ndi tiimu Luwilayiti bannange ekikwatagana n'omwana okuvuma omwana. Nedda. Nebagamba bote naye yavumya abaana b'oli simanya ye jebbi ono omuvubuka gw'ensiba ndaba yeepalawuda. Mbu yavumya abaana. Nedda bali babayingizaamu buyingiza kugatta bugasi naye nga ne Luwi obwedda ne we yabadde ayomba teyeyatudde mannya naye nga omanyi bano bali kodinga ne bateekako ebifaananyi by'abantu ne bayambaza abantu obugatto. Wabula kyogereko babula. Naye nga teyeyatudde n'amannya g'abantu. Ebwekityo bwe kyabadde teyeyatudde mannya gaabwe. Just bannange ekyogeddeko ekintu ekyo mbadde nkyerabidde. Njagala okuwooninga miziina mmwe egiri ku TikTok kuno. Abakwata koteetu wange ne muteekako ebifaananyi by'abantu nga sinnaboogerako. Waliwo kyakawunti kyendaba muvubuka gwe nja kusiba, nja kusanga, nja kukuba. Okwata koteetu wange n'oteekako ebifaananyi bya Jeno Muhoozi. Muvubuka gwe ndeka. Muvubuka gwe akawunti eri kuno bane mbadde nabyerabidde. Okwata koteetu wange n'oteekako ebifaananyi bya Jeno Muhoozi oyagala kundeetera bizibu muvubuka gwe. Naye muvubuka gwe bangambye osula makindi. Nja kusanga nja kukuba. Munoonyeza shares. Munoonya views. Lwaki mundeetera ebizibu Junior waabwe? Bagende bankubire mu basement for nothing. Nze alina amabina amanene. Bagende bankubire obwereere. Omuntu sinnayogera ku muntu gwe ng'okwata saawundi ng'oteekako ekifaananyi ky'omuntu. Saagala kuddamu kulaba muntu ateekako ebifaananyi bya Jeno Muhoozi ku bintu byange. Nze sira buzibu na Jeneemuke. Njagala okukiddamu wano. Nze Jeneemuke mwagala nnyo ku miggo gyakuba sira buzibu naye. Era nze ne weesaaga Jeno Muhoozi ng'ayita eno nziruka. Naye ne mugenda lwiri. Lwaki mwagala okutuyigiriza olunyankole nga twaluyiga dda? Omusajja mulaba akuba abantu emiggo, abantu bali mu basement mwagala kuntwalisaayo. Banne mukomye ekintu ekyo. Era muvubuka gwe nkunoonya bangambye oli makindi. Okwata koteetu wange n'oteekako ebifaananyi bya Jeno Muhoozi otera onkubye emiggo. Sijja kubwanga wendi. Nja sooka kuba ggwe. Bwe mutuleetera ebizibu for nothing. Nze sikyagala trouble. I don't want problems. It won't happen. Excuse me. I won't do that. Sebakole excuse me. Full figure. Okay. Sire gagamwa. Na full figure. Full figure. Sire gagamwa. Excuse me. Kati nakangu byolutalo waguze rugule. Bane full figure. Nze sikuyinaako buzibu. Full figure. Nze sikuyinaako buzibu mani. Nange oyinza okunvumiramu. Nze full figure sikuyinaako buzibu. Nkulaba bula. Naye okuvuma Sayimo Kawalaata. Ekyo ekintu Full figure yagaye Sayimo bwe ekiwalaata kyamutuuka dda mu matako. Ekivume ekyo kinnyumira. Era leero mbadde ne Sayimo ne mugamba Sayimo walabye full figure. Buli wetu ya Sayimo Kawalaata mbwe atuka n'enseka kwe atunulira eki. Wabula mundeke. Full figure. Bamukutte Luwilayiti. Ani amukutte?
Anake polisi yawa nakangubi Junior webale okuweereza kati kyenjagala okubuuza lwaki Joel Ssenyo teesonyiwa palamenti ya Museveni ne batwesonyiwira ddala nanagirira muli sibyendiko nanagirira muli nagwe naye tobaamu magezi ndikubira loleeta birala kati wano Ssenyo nyagiramuwa nanagirira muli wati bakusala akanyata genda bakasalo maina itolimu magezi kisajja gwe sagwe Mr. Energy tuli kubirala kati wano Ssenyo nyagiramuwa ne Bobi Wine mumuleke yebake ko bannange muvuma Bobi Wine mande ku mande mwabata mulekako ne yebaka ne principal mumuleke yebakemu ne mande ku mande tunabira tuvuma Bobi Wine ne sete za government tezinna jezo okuvuma Bobi Wine kati mba muvumiraki mbamale kunsasula nze Bobi Wine muvuma bansasudde mu kimanyi kane Bobi Wine nakira tekitegeera na kiblockinga tebanna sasula ninda ko budget yesomebwe bayisesete z'okuvuma Bobi Wine tumuvume ne kati tugira tumulekamu tuli kuluwira na full figure banange wano Ssenyo nyitaina wajira mubaleke bawumulemu tunabira ku Bobi Wine mpaka ddi the man west ate tumuvuma awo mugwo munana principal nyendo kuvuma mugwo munana nkuvume mugwo mwenda tugenda mu kalunemo gwe 10 bangambye budget yegenda yita mu State House Bobi Wine nyendo okukuvuma kisajja gwe mugwo munana mugwo mwenda ne mugwe 10 nkujjake engalo mugwe 10 n'ogumwawo tulonde era weetegeke principal weetegeke 1 abana basome ne mukama yatuleetera Bobi Wine yatuyamba sete twandizijjeewo Katonda akole emikisa naye Katonda yaleeta Bobi Wine we yebale abantu bandifunye ku mirimo twandizimbye ku mayumba ffe singa si kisajja ekyo gwe Bobi Wine okyali mu ssente zaffe tukyakuvuma bwe yasaamirira tovaawo manyi Bobi Wine oyinza okwesulika bwe sikyajja mu kalulu kabeere mutumbaavu gwe Bobi Wine togeza n'osiriwala mbu sikyajja oyina okukabeeramu akalulu lwampaka tunaalya gwe embwenu ekipulinsipo kyantama gwe twatusente zaffe ziyimiridde ku gwe jjayo gwe empapula weesimbawo tukuvume batusasule ne government enguudo zikyagiremu kati ate gwe naawe oliawo oseneka manyi nze kana akalulu nina okuvaamu n'ebintu eby'amakulu naye ng'era Bobi Wine gwe bajeti yange kati gwe weesiriwaze nti tojja kabaamu Bobi Wine n'omala otajja mu kalulu abe n'ale mutwavuwala aye tuba tunaalimba ki Museveni bwe yasaamirira aye n'alemu yonna tulya ku Bobi Wine security n'erya katwa tusubirayo lwayotisi kati mbo tojja kujja otya tumanya abantu abakulyako kisajja gwe mu butaba na magezi bwobwo gwe Bobi Wine nzo omukubbo werenda budget yefuluma olabe ebivumo byenye nabitegese dda nenda nusu tuyingira kalulu election gwe kubira guno muzina gende gwe kubira muli akasaboni obedda ngukubira gunkubire kati gunkubira kati mukubira ono bachi badde mukasaboni nonya sente mukalulu afuga yafuga bana zene ebyokufuga byantama alikabeereko yana obululu tugenda mu bwaki let Museveni declare himself the winner tugende maaso bannange hatudde mu kalulu tukubwe emigo ate sibajja kulonda President Museveni weerangirire bwerangirize just tukube fireworks tweyongereyo
tunabeera mu bululu mpaka ddi obululu bwa Uganda bwegwa muddo omulamwa Migo Misambagere abatunda sanduke ne batunda kesi z'abafu be bakola obululu bwa Uganda batunda kesi z'abafu be bakola lwaki President Museveni tewerangirira omulundi gumo you can declare now nti owangudde ne tugenda bugenzi maaso just tuyungawo buyunzi kuba fireworks ne tugenda nasingeresi etudde mu ebyo bw'ate gundi bamukutte alo mamukubye yagase mu kabina atwabikoowa nze sibirimu President Museveni yerangirire bwerangirizi tuvuge kisanja hakuna mchezo 2-3 tulabe ebiddako ate bano babakutte alo mamukubye gasi mu kabina simanyi bamugjeeko akasolo twabikoowa ebintu ebyo ate gundi afudde lwaki tufiirwa abantu for nothing yet President Museveni you can just declare yourself after all leero omuwanguzi tumumanyi akalulu ka Uganda ke kalulu kokka mu nsi wetumanyi omuwanguzi nga n'akalulu tekannabaawo we know the win already why we still wasting time sente ze tugenda otegekamu akalulu tuzimbemu amasomero tusasule abasawo tukolemu enguudo ekyo kiggwe tunaakubwa mpaka ddi kifo ky'okusasula abasawo mugula Migo I do care in people nze temunkuba nga bavaako dda nze juni eno gavumenti nagivaako nasigala kulyamu ndye sibalinaako buzibu oba mufugamu abamanyi bwe mulikoowa muligenda bannange wawo tuka gavumenti eno ng'ekutamye naye n'osigala kugibeeramu bubeezi kyendiko tulaba ndabe twabeesibako mwetuli gavumenti eno najjeesibako bwesibi era kati olunyankole naluyiga agandi ne malungi n'oli omwozo n'oli omwesiti amagala gawe ne bakwetogo ne bampeta Junior sitamaaha naza mu kaseese enjuba yagwa mbeyimbyemu banyankole mmwe mungoba naye mbalimu nga ntunuka ate sibata abanyankole bano beetaaga kwesibako bw'otuula n'obalinda tebajja kujja nze nja beesibako paka lasiti muzeeyi wange we yabakomya we natandikira mbalimu nga ntunuka nyava sibata nzirewa mwe bange bana abanyankole olina beesibako gweddeeyo yasaamirire anyi temulina magezi mwabaganda mbeera simanya mukwabya balongo simanya bakulu baabika sibaya kutuma mannya baana bano beesibeeko sibaya tugende mu kisaakaati ze sibiriimu ebyo tuli mu lunyankole tuyiga yesi nva ntuŋŋamu nze Junior Mugisa bajjajja bange bali Luseru era banga iwe mwana we nozahi nenva Luseru sibata nyavula ate nyenda kuba wasaamu nga Gashumba ne Frank Gasumba kye yakoze leka tulye bawala bammwe ati obuyinza mu butumi ate bwe temulina strategy bana abanyankole twetaaga kulya bawala baabwe tujja wamba obuyinza Gasumba kye yakoze omanyi Gasumba abala Frank Gasumba abala yabayingidde mu nyavula era noonya mukazi munyankole taata waayina ente jangu mumpeeyo ente 12 naye gwa ente ze zisooka okujja if there is any munyankole woman nga your dad has cows come and marry me nze sireeta ate mwe abaleeta mukimanyi nammwe abaganda tetuyina nti tulunda bumi we have rabbits Bagandas we don't have cows we have rabbits petulunda bumyu nambata
Kaize Junior nyezo kuwasa omukazi omnyankole ne bantumente era tebasobola. Bamanyi sinaayo neemu. Tetuyina nte wadde yonka. Pozi mngae Junior Bling Rabbit. Obumyu bondeeta. Tuli mwamwanyi. Obani yali agagawalidde mu mwanyi. Abana. Mwe mwanyi terimba. Mwanyi endoka nze sijja kulima mwanyi njagala sente. Sirabye kaina sente ali mu mwanyi. Gwe. Please, money a papers. Sente bipapula. Njagala sente. Tonemesa mwanyi bye byakigwagwa. Mwe mwanyi terimba. Badabe ni munimiro nga muganga kyakero okulima mwanyi. Ntu bali eri bali mukubba bubbi bali mu budget we batwale nusu. Kubabya bali mu government ani alime mwanyi gwenda bamu. Who wakes up every day to dig? Babavubuka mugende muri mandi boya ebyekisiro. Zoizo kubingamba ebyo. Kubabya bali mu government ani akero okulima. Tewali noko. Balinda budget yefulume. Bazitaize. Sina gwenda ba. Ibisiji bijyawo mu parliament bibabubbi. Ngati parliament olabayo nga balime mwanyi. Bakera kutuula kufuna sitting nze sebo neme. Nze sijja kulima. I will not dig. Yes. Not digging. Nasiwanda. Halazewa. Nsinza kulima mwanyi. Njagala nusu. Alwalero njiveeko. Baganye okumpa ebyaluubira yiti. Beesonyiwe. Bonna bagenze ndowooza. Abatya fuulu figa kubasiba. Simanyi. Luubira yiti taliyo. Wangi. Junior. Obadde ogamba ki? Wangi? Komawo olulala. Come back tomorrow. Nini. Antu bonna bagenzi. Antu bonna batya fuulu figa. Okubasiba. Lama yeku. Wekitamali. Wekitamali. Nina yonka kikenye mkati. Wekitamali. Singa otunanga yefuuyidde. Otunanga yefuuyidde. Kiki toyogera? Wapa amasanze gagenze. Mwe tusibyeko gavumenti yammwe ngwammwe. Nga toyogera. Oyasama nnyo ku live nga toyogera. Nekino ekitongole ekipate tekijjasobola. Nga toyasama obadde oyasamira abantu abalala nga toyasama. Gwe yakujjamu eri erinnyo ajja kukomawo akuggyemu n'eddala. Ali gwakyasula mu musingo lumu abantu oyagala bagamba ki? Era kituufu ke babajjeko amasannyalaze mbadde mugakozesa ki kwekuba busabbuuni. Kituufu bagabajjeko temulina byamagezi bye mugakozesa. Kati erinnyo lyalagawa wenna oli mu nzikiza ofaanana nga goonya. Egege kitabale. Amasannyalaze mukwekubirako busabbuuni ffe tukakolyako bintu bya buvunaanyizibwa. Abakulira amasannyalaze kwe bali kuno bandaba. Mwebale gajjako.
Mwana inena afanana bubi, afanana nga gonya, erinyo lyava, msiba muli ba makanika. Byonna bigubye oyiro. Era ddala ke bagatwale. Fuka ebyo nabyo tebitegeera. Ni. Tiriri. Luwiraiti bamukutte. Luwiraiti balina okubanga kati bamukutte. Balista Timothy kulaba. Syndical request. Balista Timo aliwa. Yotia Junior. Yagaddewa. Junior Lyotia. Jendi ogamba oti. Ndi bulungi. Badde nsaba onjokyeyo ku ssente. Yasamira moja. Ekyo oli mukazi. Ogonda wa. Nkwoto oli mukazi. Yasamira muli. Bavubuka butagala kola. Tola abajja basi yaga. Nkwasente oli mukazi ogonda wa. We wagonda we mbaatika sente zange. Bajja basi yaga nnyo buvubuka mmwe. Badde njagala onjokye. Yasamira muli geno noonye emirimu. Mwabasete zaba bula mutandike essabo. Essabo terina license. Mwejibe kikacha mwechavu mutandike essabo. Jeni yanjagala onjokyeyo. Gwazi saba ofa abazikola. Siyatu haitu zigaba bwezi tusigatu tuli wano. Bavubuka mwe bagenda basi yago kwagala sete zama. Toli mukazi. Okwira musajja munno mbojoni yanjo kyayo kati ogonda wa baba musajja gwe asabiriza sente tuziwa bakazi mumwana nakulagako nakulaga ekibuga ky'abawalabu Babiloni noteekayo sente nze nano akedde kunzija mu mitwalo 10 kumacha Badde nakabikula essimu. Mwana nga Junior, how are you? Nemuga I'm fine. Nanga Junior mbulwako lenti wa mitwalo 10. Nemuga mbulwako lenti. Nasindikira kanodu. Nandaga ekibuga ky'abawalabu Babiloni. Nemugamba oli ludda wa. Mu kifo kya 10 nsindise 12. Muwala gw'osula ndejje. Ne baba wabala. Abo bwana bituwa sente. Nekati gwe nkweza bwerere. Nze governor wa Bank of Uganda. Buli ataina sente mugende ku Bank of Uganda we bazikubira. Ano mwana akulaga ko bulazi bwati amaso gamyose. Mbadde ku bitala byekaleru empaka nze ne motoka emabbali. Ninga oh my god. Omwana yakwezako mugugu gwa nudu. Amaso leka kubiroga oh my god. Wali obikuddeko video nowegaba oh my god. Nga mu kibuga ky'abalabu Babiloni omwana akibikudde bwati. Temple Mount ogiraba nogaba naye ono yeetaaga zange. Nze mukyali asete zange aliya na sebonya yanziba. Wini wa mami nanziba wenna koma. Sikyawa muwala wa TikTok sente. Omala kunzijamu. Ate we mutuka kufa obuvunanyizibwa banne ebivubuka ebya ebibalira bwerere. Bwosanga nze Junior gentleman ne mumanyira ffe. Call me tomorrow. I mean my periods nakowa. Nakowa akagambo periods. Era tujje wange n'okwogera ng'oli mukazi. Ebyo bivubuka ebisika Rolex bibalira bwerere. Bwe mujje waffe ba elite batekinokrati ne mujoga ffe. Omuwala omutwala cafe Javas. Nakulya emitwalo 12 biri abiringa kisokome. We bigenda mutoyi we byetawuluza we byongera we birya. Nyongamba ampako. Junior, I didn't seneka nebinyo bekitasenyeza. I didn't tell you.
I mean my periods no ulirango ofa nga wakubye dane simu bakutereyo kondo banange teri kiruma muwala kupangisiza apartment na atajja waliwo yakinkola Bambi girls umuvubuka bwakusindikiranga transport please come. That is the worst feeling any man can get. Banange nzebye biwala byetaaga kufa bubi. Wala kyosindikira transport banene kijja kisimu. Eno omize vayagula. Omize kano kamusabula extra waliwo akadagala kano katuke batunda. Kapoloto kamusabula extra obusalumu bwatunda. Nekijja kisimu embweyo. No soka we kuba kasabuni emirundi ngejo. Zekasigale kasabuni. After all erabye ebimu. Byonna byakutuduka marathon. Tangira ne kuba kasabuni. Tekasaba lwenti, akasabuni tekasaba lenti, tekasaba zanviri, tekasaba zanjala, era omala ne webaka. Yes. Anko Franka Sumba yakavuddeko yagenze yavudde kulujja. Nagwe Godfather wasadde. Nga tuvudde mbyokusaga Godfather wasadde. Jekinizi Mukasa ovadde kulujja. Aliwo mukadde waffe bamwogere tanyigire. Ngalemedde kulujja. Sisendi. Ono mulala. Naye kamuleke. Kamuleke. Anko Sendi yawo ayina omukyala Bambi. He's married. Bruno K. Wasaddi. Mukadde waffe ow'ekkanisa y'e Nansana. Gwe mbadde ngamba. Mukadde waffe ow'ekkanisa y'e Nansana ovadde ku lujja taata Pastor Bugembe. Overnight tuzirabye fellowship ozikoze malayika akulinye Holy Mary oyine essimu ye Holy Spirit akulinako olugada. When are you marrying? Mwabazibikidde pipe mugizibye Bugembe. Tugenda bakwata Lwampaka. Fulaka ntambi. Wolo ni balukeza. Emuserwechi. Akasoloka ekayeka afadda sikunguli jano. Emuserwechi. Akasoloka ekayeka agoma. Sikunguli jano ayinza okuba yakebakira. Emusirwich yesirabayo suubi. Mwenge gwe guli mutta. Emusirwich oyo mwenge gwe guli mutta sirabayo suubi lyakuwasa. Asula bwomu aba yeetamiiridde dda. Fulaka abawo akatoka kulya watermelon owasaddi. Abawo noli kasajja kakulu naye nawe olemedde ku lujja. Mubulire kulya batiketoka. Mbwa ayina sino tulwaka talinayo n'ekyo. Ayina mipiira gya sino tulwaka. Abawo oyina mipiira gya sino tulwaka. Gyayina ewuwe. Naye ezitambula. Naye abawo oliridde batiketoka ku bibozi bya sino tulwaka. Oba tobikooye. Abawo yasooka n'alya batiketoka. Nga nena sino tulwaka. Naye nga ayina mipiira gyajo. Aba alidde batiketoka ku bibozi bya sino tulwaka. Batiketoka bagenda obukati abawo talina sino tulwaka. Wadde yabisa omupiira nga kiri tuleti. Eno mwana abawo. Ne sino tulwaka.
Alien skin yakomyewo wali. Big up alien skin yakomyewo bambi wali. Nekati yakakanamu okuva abasoga we bamusabula. Papa alien yakakanamu okuva abasoga. Bamusabulira yenganga. Alien yategera Uganda sinyangu. Munsanyo wokuseka naye mugana ngali ni agasoga gali abasoga bamujja yidinda nga talinya. abasoga sibangu olaba nange mbatya kibanda alien abasoga bamujja yidinda nga talinya. Bamujja yidinda ngalinya kulinya yali agenda kulinya nte yali ajja kulinya entajiyite embalasi emboko ya nyoka. Ate abasoga bagezi balinda prime minister Nabbanja n'agenda ne bamuteekera ku Nairo. Omanyi eje abasoga basirika n'osala buliji nga bakulaba. Abasoga baba banakuba bakuleka n'osala buliji n'oyita ejjinja n'oddeeka muli ne bakubira eyiganga. Ogenda otuuka mu mabira ng'engatto ozeerabidde. Z'abasoga mbaagala nnyo sibalinaako buzibu. My brothers from Busoga mbatumiddeko nnyo. Kodeyo baana kodeyo abasoga mbaagala nnyo. I love you so much. Era buli musoga ali eyo. Thank you so much. Abasoga mbaagala nnyo muli bantu bange. Yes. Era mbatiira ddala mukuba emigomu. Oba ku kitundu ekyali kinaba ky'abazinga 5. Ate abasoga nga baaganye ekintu baba bakiganye. Kazagabbe. Babuuza alien skin yabamanyi. Kazagabbe baba bagenda kukuba. So nze muna abasoga mbatya. Era nze jinja sirinnyayo. So mbaagala nnyo. So alien skin yakomyewo my brother from another mother wali yawona bulungi okuva Kenya. Olwaleero lwaki sijiggalira wano. Soya Palaso yasaze olusala. Manange ani aloga Mayanja family? Soya Palaso yasaze. Jabadde miranga na biwobe ewa Uncle P. Aba people baganye okujja. Naye abasajja 3 million wizo ne Palaso temuyinza kuleeta bantu luyale. Na Uganda oba baliko muzimu ki? Temuyinza kuleeta bantu. Byasaze bambi naye ketwongere okubasabira. Uncle P ekintu kyamusaze.
Jabadde miranga na biwobo erudde eyo Lugogo yafuuse kagogo. Abayimbi abasemba okuba Lugogo eyo neewuuma ye Lweyigi. Lweyigi yakuba Lugogo eyo baaba n'agifuula kagogo. Be bamu ku bayimbi abatono Lweyigi, Eddie Kenzo, bayimbi awo King Saha. Saha naye yakuba Lugogo awo baaba. King Saha w'amaanyi. Kati abantu King Saha be yafuna Pallaso teyafunye na koota. King Saha w'amaanyi. King Saha mubeerawo ne mumuzalawa. Naye King Saha w'amaanyi tukkirize. Kyajja yakuba Lugogo awo King Saha ne Lweyigi. Bo baakubira ddala Lugogo naye ejjo gyabadde miranga na biwoobe. Ako Pallaso kuli Kayobe bo be oyina munnange King of the East. Kati wafuuse King of the South. Omala ojja fuuka King of the Center. Bwe biba munnange abanayoga akasita bagaana baba baganye. Naye si gwe wekka. In fact Bruno ke yasinze Pallaso abantu. Anko Bruno ate yasinze ku Pallaso. Kwa baraba Bruno ke bali 10. Era abantu nga 10. Ebibiri bali asatu bali ba bouncer. Asatu ba TikToker. Bruno kendo za yasigaza abantu abali bazze. Ngojeko ba bouncer ne ba TikToker ne ba presenter. Bruno ke yasigaza abantu 2. Abali bazze nga basasudde bali 2. Na bintu bino tubyogera nga mga Junior toyagaliza. These are facts. Bruno ke yafuna abantu 10. Asatu bali ba bouncer abakuuma emiryango. Asatu bali ba TikToker business TikTokers ba YouTuber. Nasigaza abantu abali basasudde okumulaba ddala bali abantu 25. Ate nga 5 kwaliko ba family member. Ebivulu bisala ennaku zino. Sabayimbi mwegendereze. Jategeka ekivulu kibeeremu wekka. Nange kirungi mama wa Pallaso yabaddeyo era yanyomeddwa. Kasita mama wa wamanyomerwa. Ebisigadde tebikwatako Pallaso. Malirize so yale ate nkwate ebirala. As long as the mother was Chachiliwo. Badda nkolechi. Wakyongereranga n'ekitabanyi kyalina kukyana ky'omufu. Ekyo okaddogereranga abantu esiiwa. Noyogerera abantu tolina ssente obunga abantu basabiriza gwano okera kusaba genosale. Owesi bakuba ntimanyamu muganda owaawa. Bakuwonga kitawa yafa kuwonza oyisajja tolina amagezi wadde n'akamu. Totegeera. Mukola mulandi. Sobuye kukibojo wagwana gwabaawa. Laira. Wakyuka abapasita mona okwana okuba ekyeyo. Excuse me. Toyina makuwa yani alien asizebunya kulekawo nga totegeera. Kulabikanga ategeera. Muba famire we yakwegaala toyina magezi wadde n'akamu. I live in budget. Oyinza okuba bakuzaana bbali nga famire yakutwala kugenda nga toli waayo. Okuva famire yavamu tofuna magezi. Abakazi bakudduka gwafuna accidenti okyenda gutegeera ndisimanyi nakumanya. So swear. Toyina amakulu wadde n'akamu. Toyina kyali eno bw'omalira puzzle ovumaani obisanyu wabiyonka ludda wasimagi toyina amakulu. Excuse me. I won't do that. I live in budget. Omaze okunvuma.
kati olwombo onvumye nnyo olaba ettaka eryo kati onvumye nnyo olwo kati mbumbu onvumye nnyo kati mbunyiize nawe amuyina ebizibu kati olwo mbumbu kati mbusigenda lya kati I won't sleep sijja liyambo olwo nvumye. You have problems. Ogenda kuvuma kivumo kiki batanvumangako nawe ekyabyosi kivumo kyekipya nina ebizibu kati onyiigire Junior ze banyiigira golaba do I even care ndi munaku mbadde ensula wa nnyoko wange ndi munaku mbadde ensula wa nnyoko Sina gye nkola nnyoko yagaba emirimu ye Minister of Planning. Nina ebizibu. You have problems. Ameyo olwaleero kanjiggalire wano. So kendabe bano. Yes, let me call it a day. Mpeyo omukisa omuntu omu. Low light bamukutte tunagiraba story eyo titi gwe nakugoba lwakuwunya kamwa gwe waliwo wano omuvubuka Saba mitani na mugo wanji na malaika yani ogamba ki yandi ogamba otya ntuli waloji kati webola ki Junior lero nga tonywedde juice Waliongulidde yaliwa Luwira iti bamututte babulako gwe Luwira iti bamukutte tugenda kuwanika empale fe abanuupu anti tova ku principal ye kye kiwundu kiri side kyawatuufu gwe Junior amayembe ga taatawo ganninye mwana wange Junior oli otya oli otya Junior oli otya owaye Junior oli otya todduka Junior ate lulinga tewadduka agakomawo wano mwana wange sagana okuvuma abantu lwaki ovuma abantu Junior mpe mindi eyo mpe miri y'abamweyana njibukompole mu mutwe omwo gwe leeta ensawo eyo yangu ensawo y'amayembe owaye gwe Junior bannange abadde jjajja kyoyo jjajja bamweyana
Ebintu ebyo birimu bajjajja sibyagala nze mbitya. Nve wano. Bannange abadde jjajja kyoyo. Abula eno Uganda Museveni akyagifuga kyo kituufu. President Museveni akyaliko. Nammwe mukirabye nti President Museveni akyatufuga. Oba President Museveni bw'abeereyo n'alaba ebiri ku TikTok oba alowooza ki ku ggwanga lino? Kati ate jjajja avuddewa. Jjajja n'akuba n'emmindi. Kati abadde jjajja kawumpuli, jjajja bamweyana, jjajja kimukasa. Nve wano tebasindikira amayembe amahonni. Vicent Dr. Dulweka agamba ki? Dr. Dulweki alabika abadde jjajja Salum. Gwe muzimu gwe. Ate gwe ovuddewa. Gwe oba mulekwa bwe tebuggwawo buli kaseera oba mulekwa. Kati gwe ovuddewa amangu gano. Gwe yasaamirira agamba. Ani mmanyi wafa. Gwe yasaamirira agamba. Buli kaseera oba mulekwa gwe yasaamirira agamba liwe. Kyewe kikano. Ani mmanyi wafa oguyimbo gwakutta. Olinga emiyi. Ate gwe ovuddewa. Nali manyi kivubuka gwe wafa polio. Oguyindo gugona gukugezzeeko walemala. Nali manyi wafa dda. Ovuddewa n'oguyindo gwo. Kivubuka gwe nagobano lwakuwunya kamwa. Oguyindo gunene gwawunya akamwa nakugobera nakulabiddewo. Kati ovuddewa. Nali manyi wafa dda kivubuka gwe. Mwababanga amasimu g'abantu ku bululu mwokyaliyo. Bannaye nve wano. Ebivuka ebyabbanga amasimu g'abantu ku bululu. Nawe nakivubo. Nali manyi kyafa polio. Oguyindo gwonna gunene gumulyanga engatto z'alama. Nve wano. Anange. Kivubuka kino kivuddewa. Emanyi kyafa. Tusinkane enkya.